tunyiga nti tunyigira ki waliwo abantu mwogera ebigambo bingi nammere nammere singa yajja nankuwa ffe tulwana nammere singa yanyimirira 1 on 1 woman to woman twakula ku masomero tulwana ffe tukuze batukuba ffe tulika tukuzizza mugongo gwa nsonga kiffe be bantu abakuze nga batuna okusurvivinga nga balina okukuba maybe oyina nawo oyina okubeera bakuba survivinge ono yogera otya bakuba kako nga tolina gyogenda kulopa bakuba nga tolina gwogenda gamba nti bankubye naye gwe omanyi omuntu okubulira abayaaye bataano wano nze nkyasinza okuba n'abayaaye nze sina muntu gwe nali nsindikidde muyaaye nti oyogenda mujjemu amanyi naye nga ate nobasasula nsobola nobalagira obulagizi nsobola obalagira nsobola nga tusobola era bajja bwe yago kakasabuza gravity yanga majeni fa katuchikole no that is too much katuchibere muko nembaga mano sizi fire nze wano mpangadde n'abayaye bonna gwe noyimire n'omuntu no standing n'omuntu era yatwala obulamu bwange ngazana tasobo simu lundi gumusabiri sesatu sigu musebi era misa kisema kwa atula sigu musebiri sesatu nga ntaso bubo gwe no standing n'omuntu ayagala okumalawo osobola kungamba ki osobola kumpaki sente mmeka ezisobola okugula ekyo how nze nga saasobola nze nga nasobola okukutaasa gwe nze nga nasobola okukutaasa nze nga nasobola okukuyimirirawo bwe yazaalanga abaana bonna abazaala abeera nange nga bwazaala nze mmera mu ddwaliro naye eddwaliro tulina eddwaliro baliyita Bugorobi Medical Center liwo omuntu omwemmere omulwadde kati gwe mujjanja balina kweyiiya Bugorobi oyo yakakyuka kati nakati era ndowooza wa bbeeyi Bugorobi nga chapati omanyi nti chapati y'Ebugorobi waliwo chapati y'omutwalo beyakanana Bugorobi teriyo mmere ya 13 kazibeere 15 pozi kati ngeri bazimbye eyo tigamba nti teyampanga nti oba yali mugagga nti sisobola ekyo kimwogerako twali baavu nga ntambula ne ngenda nenfuna chapati nenkomawo nenywerako amazzi paka lwe batusiibula naye nga lwaki nti tayina family nti oba ayina family nti oba family ya bejja kujja bweri no kubanga tayina lunaku n'omu family lwa bbalo yamwagalako wadde olunaku n'olwo kubanga yamufumita effumu lye namukulamu yali mulamu we bamwita mulamu we nampa yamufumita effumu lye litutamu eno nendikumusayine gufuwanga ogwente n'olugoye lwe nalimu ndujjukira kuba lwatuka ekiseera kuba alimu nenga samuswa nga mpalwa muwalule nfune boda nfune kingende bongo waffe wa boda baizeni ngo bongo waffe tebindibooza ku mmotoka otya aweri wafu n'omuwalula odduka otwali mu ddwaliro olugero nalimu lwonna ndujjukira ekifaananyi kyange kirulaba nti lwajjula omusayi nga nawonoonya kkala yero nti togimanyi naye nga nnwana kimu ntuuse muganda wange mu ddwaliro awone bino tujja kubyogera kuba tetulina ngeri yonna ya bulumi muntu kumulaga bulumi bw'oyitamu kubanza sikwagaliza fandi nja kujja kube nsobola but ogwo mutima sigwe nina nsobola naye ogwo mutima sigulina naye nja kukyogera okiwulire kuba bw'otuula awo buli kyenkonako okimanyi bw'odda mu nsondayo weenenya weka era bayibuli weenenyanga weka owulira wayimirira n'omukazi ayagala okunzita yajja kunzita kuba bajja kuntomera nze nazaala Ebugorobi bannongoosa Ebugorobi awo talina lunaku lwe yalinnyako mu ddwaliro tewali mwana gwalina nga saabeera mu ddwaliro era nga saaswanga ku sementi taliwo gazanga si mukunyamba kubanga otudda mu kuyamba ate nze nayambanga nze nayozanga engoye ku nguudo tufune ekyokulya nze nakendanga mu katale nennondalondanga eminwe ne mawogo yasooka ku saa 11 nga ndi mu katale naye lumu yafuna accident emmotoka ye neyeefuula bweti baali bagendeyo balina bye baali bagendako eyo bintu byabwe bibatambuza emmotoka weyeefuula badduuka mu ddwaliro naye nga nkimanyi tewali agenda mubeerako tewali agenda kukola ki nali mulwadde nga n'omwana wange mulwadde nga tuli ku kitanda
nasiba drip neyo mwana wange first born wange nentula ku boda nengenda mu ddwaliro nga kitifu taliko muntu n'ogu nga nesituuka teriiko nentuma wa boda wange amasuuka naye nga n'omwana wange mulwadde nsibye drip nengenda mu ddwaliro nemubeerako kalo nanyamba ba Eagles ne bajja ba Eagles bajja enkeera ne mugamba katolaba naye kanze omwana no amalayo eddagala bino byenjogera si byabwe kyayi that's why naming a name yate walimbira wabula buli muntu njagala weebuuze mu nsi oyina kubeera nani era oyina kutambula nani singa Cindy ye yayina hiti za Shiba ompulira bulungi singa ate tali awunya mu Cindy ntolaba Cindy alina limited hits naye olwa talent ne performance bonna ate abali waggulu naye ate abasinga amaanyi nti ndi promoter njagala gula muyimbi ate bonna Shiba abasinga ejana Shiba abasinga audience bojjako audience ya Shiba nozaako Cindy Cindy yadda ku Shiba audience Spice Diana naddako kalo kasita naddako kakitegeza Shiba she's the female artist mu Uganda baba kubuza who is the female artist of Uganda it is Shiba Kalungi Shiba ebimusuddemu byebine ebintu byalimu ebyekisiru ebya celibacy keki just giving you time okutawo time eri yona yoyenda okubanga ebintu kubanga nabalabye nga bakola video ne mukyala gye wantaka walya video yamazeemu amaanyi Yonda Kawale yagambye omusajja anfuga atya nze taata wange yankolerera that was a stupid statement takuza abaana batali babe kati omukazi yageze n'alaga n'ekitibwa abantu kibamona kimuggwako omusajja bamugondera empisa kintu kikulu mu bufumbo tuwewanika na bano bannakyeyombekede ababawa amagezi ate Yonda yagambye mufumbo kati bawe amuwangaza mpozi nga yawasa abakazi abakulu bayina engeri bawasamu obwana obuto nga yafunayo akaanake akananyo w'okusula n'akawasa manya abakazi bawasa obwana obuto tosobola kubeera ku TV mama gutuwa ekitiibwa ate noyigiriza disrespect mu maka ng'omuntu yenna ndaba ku TV ekintu ekikuuma amaka it is being respectful tebakikulimba tebakugamba nga ekintu kyonna mu Katonda mu ggulu olina okuba n'empisa mu makaago omukazi era ekyo Shiba namulabye ng'asanyuse nnyo Shiba oba empisa ze zembi oba talina ayinza okuba nga Katonda tiyamuwa bugundi bwa butonde nkiyite ntya manyi abakazi abatataba abasajja babaddukako mangu nkiyite ntya mu makiwalangulira okitegedde kati omwana kati waliwo abakazi bwe batyo ng'omutuuka ng'alinga musota kati nga yeebuuza buli musajja njagalako tadda kati olanga Shiba ayina ekintu ekimuluma ku mutima agende yecheking agendeko mu basenga ne obusungu bw'abasajja bali abatakomawo gyali oba bamumenya omutima tabuteeka ku basajja bonna si buli musajja nti mubi newunyiza nnyo mama Joantaka wali ala ekitiibwa kitumuwa ng'atali mu advocating celibacy keki comment nayo time yota ng'omuntu akoba nti jakola bibi sijakola bibi ate kino femini ani bakiyita batya kino feminism keki okuba ng'oli pro women ate abasajja ngo bawalana kyokka ate ekisinga okunyiiza Shiba ate yazaala musajja kati mutabanyi wagenda kukola nga alaba bibuuzi bya maama we ku internet kati Shiba omwana oyo amuzeeyo Katonda amuwemu omuwala gw'ayagala era Shiba agende yeezaalemu ekiti kye kyamuzaalamu omwana oy'omulenzi nedda nkubuuza sagala muntu ali agende sitimeni that's very bad muyigirize empisa mu bufumbo obupisa kintu ali selective mu bantu bali kyazo okuba nti kakati kwanga tubabonereza ebibi bye kati oba tayagala abasajja agende afumbirwe nakati nebbiringanya agende afumbirwe nakati nebbiringanya kubanga he's advocating divorce he's advocating women to hate women to hate men that is not good si kirungi n'akamu n'akeddagala kati Shiba Kalungi stop that nonsense please innocence gogenda advocating musajja yakuzaalamu omwana ate amwana omwana mulenzi musajja tosobola kola bintu biri innocence ko webityo tosobola kikola simanyi baganda kitwakola Museveni ku nsukulu yakutte ba minister abatalina kibagenda tukolera bonna n'abatuwa mu Buganda n'alekawo pillars ezibadde zisobola okuyamba abantu kyonna kitwakola president Museveni tukwetondera ku TV nga abaganda tusonyiwe yajjuza muwendo tikansanyuse Buganda njoba minister abangi nebe yatuwadde tekuli agenda kukyusa bulamu bwa Muganda n'omu minister aina kukyusa wa tribe asinga amakale n'abalala ekyokulwala bye nti cabinet yagironze tagenderedde tosobola tiyagoberedde mateeka ekisookera ddala Kasule Lumumba si MP n'omu bwa chief whip constitution tekikkiriza Jane Ruth Aceng yabadde ayagala mu demotinga mu magezi bwe yabadde mu demotinga yamukutte ICT ng'ayinza kukwata manyi bakwata mouse n'amugamba agenda mu ICT
Dr. Mugange yabadde asana mu ICT ate yamutadde mu internal affair. President Museveni alina okujja mu Bajjo University. Lino eggwanga Bajjo osobola okulitereeza ebyaddala ba mu byokusaaga. Bwe manonda cabinet nonda busobozi sironda kabampaane. Ndaba Muganga mugezi wa Muganga mu AI asinze okusomesa AI mu Uganda. Muganga yabadde asana ICT. Dr. Lawrence Muganga. Gwanga bangambye alina obusungu ku General David Muhoozi keke kiri wakiwanuka ne Nsibambi. Ekyamisiza Yusuf Nsibambi. Kanko olugamba. President nga bamusomera mu sovereignty bill. Nga bakwasa sovereignty bill. Nga bajja bagiteekamu akatogo. Nga bazayo information ewa president. Bateekamu ebintu president byatakola ki. Kyakobeza ne mukwano gwange David Muhoozi. Nti President Museveni muyige. Bwakuweteeka. Buvunanyizibwawo okumuwabula. Birungi kyebiri muteeka nebibi. Bano baali bateekamu bibi byerere. Kyakobeza omusajja gwensinga okwagala mu Uganda David Muhoozi. Nsibambi kyamumisiza. Nsibambi yateekamu kabampaane w'okulumya aba opposition. Wandikola ekintu okulumya agundi. N'owunzikango yamba muyambi yali atulumya mu batunyigirize. Etteeka lyafundikidde lisokedde ku Nsibambi. Bannyini teeka abali talyabuukeza. Kubanga muganya okuyiga President Museveni. The President Museveni talina mukwano. President Museveni koli muyiga nti user, target worker, exploiter, lolikola ebituufu. Bano baba wa sovereignty bill ne bateekamu buli kasasiro yonna Bank of Kasana ne Governor wa Bank of Uganda. Ng'atandise okuchallenging etteeka eryo ne mmanya nti bano bookeza. Kubanga obuvunaanyizibwa bwa Muhoozi ne Keke ne Nsibambi bwali wakutereeza tteeka okulanga terinyigiriza bannayuganda. Baali bataddemu buli kasasiro yonna. Amachachi tebagakkiriza okusindika ssente. Bo baakikozesa mutima kuwaana. Balinga President n'abuuka n'agamba bano baagala kunzija mu ntebe. Kubanga ne Museveni mugezi mu byobufuzi. Nkiddamu nkigamba. President Museveni yasinga amagezi mu Africa mu politics. Kubanga abaleeta etteeka baali baagala kukola kintu nga kyagala kumujja mu ntebe n'agamba bano Nsibambi alowooza nkolera ku kabampaane kati Nsibambi yabadde alumya abantu yafundikidde yeerumiza. Kati oyigamu ki? Nti bakuwanga ekintu okolanga ekintu ekituufu ku lw'eggwanga lyo tukolanga kintu kabampaane because President Museveni is a human being of which God can call him any time. Otegedde bulungi. Nenewunya musajja wange omugezi General Muhoozi. Nena agenda moyo kasasiro. Kati abo tebaba dropping. Ekyalemeza Nsibambi omu wa minister. Kutomeza president. Teeka lya sovereignty bill nga lyamuwa sibe libakola ki? Liba presentinga. Kati David Muhoozi munenga bamugoba Kirowanga bamuwa defense. Buli yali mu sovereignty bill ya Musasudo ye Museveni omuki. Kati naddira cabinet ministers. Cabinet ministers. Na wabakwano be. Ekyenjawulo kyokka kyakoze mu cabinet eno kugoba bakasaija bakadde ne Moses Ali ne yate yalese Mama Kadaga kwani Mama Kadaga yetaga kuwumula. Mama Kadaga anyuma kubeera ku faamu ye ne yeewumulira ne tumukyalira ne tumutwalira amata emyaka gyasigaza ku nsi n'abanga takyakola mirimu gya gwanga ndaba naye akaddi taweze abisiga akulonda influence taweze emyaka 7 Mama Kadaga zembera President Museveni nkwata package obumbi nga 10 ne mugamba mukwano gwange enjoy the world nga kubanga minister very stressful ana kino kankibabulire nalabya amaalo lulaba excitement at its best nga buli minister alinga afunye omulimu yawadde ba vampire bana Uganda mwe nabanda batemusura ba minister bokyusa obulamu bwamwe those are political vampires minister nakola ne party mu vampire bwa minister lwaki obo celebrating it is service delivery ogeze mu office y'abana Uganda naye yawadde abantu abayala emirimu bano baze kulaba kubeera mu bitiibwa kati bakwata n'amasimu g'abanaku aba cabinet minister ba Museveni kakali manyibo kati balinga abagamba twagenze mu ggulu they over the moon tamanyi babatisa obuvunaanyizibwa obusinga okuba obuzibu service delivery tebasobola gikola because they are too rural urban excited. Museveni's ministers are too rural urban excitement than the audience. Bana Uganda tebacha mukatenga ba minister bacha muse kubanga bako wa minister ina kusoka kweralikira ngenda ku delivery ngachi ntya ngenda kuyamba cha abantu minister yibana lwaki bantiso obuvunaanyizibwa buno lwaki nekati bo bacha muse tebamanyi minister talina makulu ba technocrat balaba bamanyi okusinga ba minister technocrat na permanent secretary nagana ekintu gwe bala mu bantu sobola kukiyisaawo niwe wanga uli cabinet minister tebalina makulu abinisa ba Museveni labuze ne unyaba kyamuka permanent secretary accounting officer ba commissioner bamanyi okusinga ba minister tolo bano babaloze balowooza babajja kulagira bulagizi kola kiringa kikolebwa nale bo ndaba kyamusema wulire ba minister ba Museveni abantu obuyinza bungi ba minister ba Museveni amalo ge balaze nale byenga be bajje ku muguwa
Kyokka President Museveni mu bukowe bwalimu n'akwata abasirikale bakyasavinga n'abateeka mu cabinet. Nyakaleta sovereignty bill tamanyi sovereignty bill egamba ki. Ye yalonze bulonzi gafula. Noze yakubidde nti Muhoozi ina yawo mpayo babiri. Saro ina wawo mpayo babiri. Mama Jento ina yawo mpayo bompa. Kugamba cabinet yabadde assessed. Naye ndowooza ajja gikyusa mu myaka ebiri kitundu. Kubanga no cabinet egenda soko mu disappoint egenda kukolera banako. Kati yalina ekirowoozo kwa President Museveni bwe musaba nti alina ekirowoozo ekigamba nti kankolere ku Bannayuganda discord kyataki yalemala. Bannayuganda nga tozebba kubanga president omutuufu kyakola buli region agenda na conducting meetings n'ababuuza no mwagala mbaweera ni minister ani anantusakako ebizibu byammwe kubanga kati yalonzani asinga omukubira campaign yalonzani asinga omubeererawo mu NRM yalonzani asinga okuba loyo naye bannansi teyabalonde bantu bali ba pro people oteke tosobola kuba president yandibadde agenda ku ground abasoga mwagalani abalugwala mwagalani abakiseso mwagalani abaganda mwagalani kati yalonza onsanyusa otya ompanyo otya obadde loyo otya ku NRM owanyo otya mutabanyi wange ate no cabinet nagirabyemu yadisorganizinze Muhoozi President Museveni omwana abadde amututeko obuyinza kati okulonda cabinet yeno namma abantu ba Muhoozi abasinga yabadde asindika message wajje no Muhoozi ti am still the commander in chief nze nkufuga kubanga omwana abadde alina routine nti gwata salawo takola ki kyofuna yakomezaawo bali omunsi omuntu kyono mulala yavuganya Muhoozi waliwo atabali otafire yakomyewo okuleta otafire ne bali omunsi President Museveni yabadde alagajje no Muhoozi nti tonnafu kubanga tikankubira ekintu kimu wako amazima gakana mugulu President Museveni asobola okukera ku majja n'asuba omutabanyi ku ntebe n'akizula buzuuzi ti omwana agenda mulemesa entebe mutabani we keno cabinet yekulaga nti President Museveni asobola okukwata gino Muhoozi oyo n'amusiba tasobola kubanga president akyalina charge kyenali nkugamba nti president anaddako tayogera nnyo mu mawulire tosobola kuyita next president natino nze nina ekirowoozo ekigamba Muhoozi ayinza obutafuga Uganda nganze bajamanyi political science teri muntu ku nsi yayita president najja n'afuuka president Museveni okufuuka president ne muki yaba president yalimu abantu bonna abasukuluza Museveni yalwanirira buwanguzi bwa Ssemwogerere n'agenda mu nsiko n'akozesa Abaganda ensobi nga batulwanirire Ssemwogerere ompulira bulungi kugamba Museveni yamala okulwana otalo n'abalimbalima mu mpeeyo emyaka emeka botafire bali bekutte enamba babesije batinefuza n'abagamba tetugenda kayanira namba tusooke tuwangula Obote bwe tunawangula Obote twerondemu yagamba tukole ki Museveni tagenda ako mu nsiko ng'ekirowoozo kyakufuuka president ng'akigambye banne yabazanyira buzanyizi kuki naye tusooka muze next president Uganda nsi ya maamawo nti nze president nekyagolo kyekimu okuba kasa weyita president tosobola kufuga obanga abaana bato bavuga binyonyi president ne kabaka tebabamanye Katonda akola bakole otegedde kakati olaba mujja kulowooza nti Muhoozi yaddako mukama aleeta omuntu akasajja kemutamanyi nga nakaboda boda kubanga president tebamumanya nti president ojolaba omwana aganze njagala kubeera pilot abaana bonna bakola bagala kubeera pilot bali bafuse ba pilot bavuga boda boda kandi ojja kufunika nga nejo Muhoozi nekyagulanyi bavuga boda boda nti ki nti obuzibu bwe balina bakola politics w'abaana abato tosobola kubanga gwe gino Muhoozi nokwata na mmere nga mubbi wakasawo notisatisa abantu nogenda ku Twitter sawo zino mugino Muhoozi ayina omukisa mulaba meeting abana mafusa meeting abakagame yandibadde mweyo kaliba kukolera nsi yo kitegedde nafa mu bindi ebintu byekyafe byekyana ekitobe byetubaamu okubye tomubona kungafuse president sikiraba ngabba kino kirowoozo kyange kubanga sirabangako omuntu yeyita president n'afuuka president kirabire ku Kyagulanyi kirabire ku bantu bonna bazibayita Dr. Kizza Besigye yeyitako president people's president kwanze mmanyi wali akasajja akali serious Katonda yagaba obukulembeze Katonda tebamumanya enkola za Katonda zibuzaabuza kano jja kubawo akasajja nga temukamanyi nga keka president k'eggwanga era buli muntu eyeesuga mu Muhoozi yaddako Katonda alina entegeka za njawulo wako tozanyisanga kye bayita Katonda mu bulamu Katonda takola nantoge Katonda singa Katonda yali akolanga abantu bwe mwagala singa Museveni yafadda kuba wako bituni myandi yutukiza ti Bannayuganda tebagala president Museveni 70% yagala president Museveni kunze byange nzeyo omukyalo oyo ekisooka teyejajambi ofuna bulungi naye nkugamba nti obwenzi obungi buleeta ebisiraani ate abakyala abasinga bobatunulira bali badde b'amaanyi nnyo n'okusinga awo n'ogenda okubatunulira nga music tamuwa nnyo kifo kisooka anti omukazi omulungi serebu omukazi omulungi ng'ayimba bulungi ng'amanyiddwa asobola okukuŋŋaanya miliyoni 5 mu lunaku lumu n'akubira Kadima n'amuteerako 6 n'akubira
mukunja namuteerako 10 etasuuka 10 ofuna bulungi nakuba profesa namuteerako ezzike kakati waliyo abatandikira mu miliyoni emu kitundu 2 kakati talenti ye n'atagiwa mukisa gusooka so nga teriyo kintu kinyuma nga sente gye weekoledde gwe ofuna bulungi kakati kalo kasiita omwana muwala oyo simulabangako mu buvuyo bw'abasajja ayina disipulini ayagala nnyo talenti ye ate akola ebintu biri kirasi ne bwomupangisa konsati n'esala omwana muwala oyo tulimulaba ng'alinga sipakisi ng'ali ku stage awoza promoters byayimbira abawagizi be kuba bamanyi be bakama be polomota kati kankugambe polomota olwaleero abeerawo nkyatabeerawo omuwagizi yuli atavaawo era abayimbi bonna abakwatanga sente n'atuuka mu mmotoka n'ayambusa endeberwamu balansinga omuyisa mu ndeberwamu bwoti n'omukasuka nalyoka agenda ku stage abasinga baagwa ate nga bakyaliwo sooka owa abawagizi b'ekitiibwa nga tunaba kulowooza ku promoto osobola n'omunoonya enkiira n'akuwa sente kalo kasiita awa omulimu gw'ekitiibwa ate alina omutindo konsati ye essaawa zimanyi bw'okola konsati ekugaseeko ki osobola okukola konsati netabako kyekugattako waliwo okukola konsati nekusula busuuzi kakati konsati ye yabadde successful konsati ye yonna okutwaliza awamu njiwa 8-10 yayambadde bulungi sound n'amataala n'ekifo yabadde excellent ya performinze bulungi maite ebintu bino nabo bobikola nota performinga bino bina bibikuzi bitya biba concert yo neri ubanga yabizizano yalika mutaka onfuna bulungi ya performinze bulungi nnyo yayambadde bulungi era kalo kasiita bana atambulirawo agenda ku ku bakyala ab'amaanyi mu music industry bana batatagadde kano nga mulabanga amaanyi agetabadde mangi by the way newinza nnyo concert okuvayo ngeri successful kakati alakinga mu management kiki kakati ekintu kye bayita serena omuntu okukeera ku serena n'ogikola n'ebeera nga bye yabadde nga temuliimu kigozi esawena ofuna bulungi eyo serena muganda wange n'abanene abagikuba bamesaaki nabo bye bagenda bagyetegekera naye kalo kasiita mu music industry ndowooza okubeera active ali myaka 5-6 ekituufu 5 okira kyakuzanya okwegeza ku serena n'ogikuba neerabika nga byalabise ati yarabise bubi ofuna bulungi essaawa zino nga tuli mu kujoogerako mu njogerako eri positive nga teri negative anti osobola n'ababeera munene osobola okukuba serena eyo nodda emabega mayiro 4 n'osiita n'okuvaayo ojjukira konsert eyali ku Freedom City mukyalo mwogera linnya okimanti yamuzze mabega mayiro nga 4 wakola mabega nogamba nti concert mu kugitegeka bw'etakuzza mabega ekututumula ekuwa ebintu bisatu esobola okukuzza emabega concert esobola completely nodde mabega completely totally masoswesson nekuzza emabega oba nekuleka wobadde oba nekulinyisa kakati kalo kasiita kuyozaayoza saabaddeyo nadde nyina okusalako nadde nyina okugulako emmeeza nina ntagadde nange nyina ebintwala amusole my dear saze kulaba ku show nadde nyina okugulako n'emmeeza nina ntagadde nange nyina abantu abanziruse emisinde saakusazeeko nga binasalako fefe busi nabadde nyina okusalako nesaasobodde nenga nkuyozaayoza emirimu tugenda kuleeta kubanga watulaze nti osobola ate n'ekirala omuyimbi yetegekedde ku show awo nabakusaba sente oba omulaba nti sente zikola ki zimujamu era gwe asaba sente ne bazikuwa ng'oli muyimbi ng'osaba sente ne bazikuwa weesuneko nga tonnabakola show kuba kati kale kasiita akuyita akasente n'okamuwa ng'olina k'osinziira okukamuwa nti namba zakola ki ate sebo kaazala ne kalifite nifige kyali olina ku simu yako wangi nti namba ya karo njirina nekirala kinamulabyeko ogambye ki ogere ekyobujega nkusambadde gamba nekirala kinamulabyeko
manya abayimbi bonna abasinga bebakola zikolabo ne bayimbi banaabwe ate bamala ne baawukana bubi notuka okukola show ng'abantu bebayimba nabo oluyimba ate temukolagana ekintu ekyo nakyo sikyabogera ku stage oluyimba n'oluyimba wekka ofuna bulungi naye abayimbi yogezaako bantu byakola nabo kolabo okubeerawo era naye nkolagana ebeera nnungi